Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera omukutu guno gwa Redzone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo tukyebaza okubeera nga okyatugoberera okyatambula naffe ku mukutu guno ogwa Redzone TV wabula ate gwe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okukujjukiza nyongera okukusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinga ku channel eno kwata kade aka notification ojja kuba tomisinga nsonga yonna kajja kuba kakuyambako okukujjukiza nti kakati Redzone TV etaddeyo amawulire agava mu ggwanga erya Kenya mu ddwaliro ewali Honorable Segirinya Muhammad omubaka akiikirira Kawempe North mu Parliament ene ye11 Segirinya yatwalibwa mu ddwaliro erubaga oluvannyuma lw'okumala ennaku eziwerera ddala mu kkomera yamala ennaku nyingi ennyo mu kkomera twabalanga kumpi myaka 2 ennaku ze yamala mu kkomera nga asibiddwa omusango ogw'okutema abantu ebijambiya ennaku zaali 5 24 ze yamala mu kkomera nga kitegeeza gye emyezi 17 omwezi oguba gulimu omwaka oguba gulimu emyezi 12 kitegeeza yamalayo omwaka mulamba n'ekitundu oluvannyuma lw'okuwangula akalulu aka 2021 Honorable Segirinya omusajja yali omusanyufu omusajja atayina buzibu na muntu yenna yakwatibwa n'aggalirwa mu kkomera Luzira bamusiba ne Alan Sewanyana wabula bannansi bangi bavuddeyo nga beebuuza lwaki ate ye Segirinya yekka afunye ebizibu nga bino lwaki oli ye munne tafunye bizibu bwe biti kakati ebyo bijja kuba byalulala naye ng'olwalira amawulire genkuwa njagala kutegeeza nti Segirinya okusinzira ku bagenzeeyo okumulabako bagamba nti Segirinya waakiri agenze akuba ku matu okusinziira ku mbeera gye yalimu emabegako Robert Kyagulanyi Ssentamu yagendayo mu ddwaliro n'amulabako Segirinya Muhammad era n'abeera nga ajja n'ategeeza eggwanga Segirinya embeera gy'alimu nti yali bubi nnyo naye ate kati waakiri asobola okubaako kyayogera asobola okuyimuka n'atambula asobola okukunyumiza ebigenda mu maaso asobola okubuulira embeera mwali n'ebisigadde byonna omusajja ebintu bye yakolanga omusajja ebintu byonna bye yali atandise okukola mu bbanga ettono ennyo Honorable Segirinya Muhammad byonna byaggwawo oluvannyuma lw'okubeera nti ebbanga lyamaze mu ddwaliro lisusse waliwo akaseera we katuuka Honorable Segirinya Parliament n'ebeera nga eringa emulekeredde nga Parliament eringa emuvuddemu teri amuyamba teri sente ate nga Parliament erina okuba nga emuyamba ng'omubaka wa Parliament yali alina okubeera entitled ku bujjanjabi obwa Parliament kati ekigenda maaso amawulire agavaayo galaga nti Segirinya Muhammad newankubadde agenda ddengulu agenda avumbavumbamu amawulire galaga nti okusinziira ku bulwadde obumuluma Segirinya Muhammad okuwona kwe kugenda kutwala akadde nti newaana bavudde mu ddwaliro embeera ejja kusigala emunyigirizaamu akatonotono waakiri abeere nga atoba n'obulwadde obunaaba busigadde paka wanaabeera nga asuukira ddala bannabyabufuzi bangi bagenzeeyo okubeera nga bamulambulako era bavuddeyo ne reports ez'enjawulo ku mbeera ya Segirinya Muhammad ebifaananyi ebimu saagala na kubikulaga wano olw'embeera gye birimu etanyuma kubeera nga ate ogirabako Segirinya Muhammad ono amawulire ge tufuna galaga mbu bagenda okkizuula nga Segirinya Muhammad yaweebwa obutwa era naye yennyini mu kamwa ke avuddeyo emirundi mingi n'ayogera ku nsonga eno yayogera ku nsonga y'okumuwa obutwa emabegakaawo twawulira ebigambo nga biva mu deputy spokesperson ow'ekibiina ekya National Unity Platform ng'atutegeeza mbu Honorable Segirinya Muhammad ye yennyini mu kamwa ke ng'ategeera bulungi yamutegeeza nti ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga yansiba bangi baavaayo ne bamulugunya ku nsonga eno wadde teyagenda wala naye nga ye Alex Waiswa Mufumbiro deputy spokesperson w'ekibiina ekya NUP on record yavaayo n'ategeeza nti Segirinya yamugamba ye yennyini nti Mathias Mpuuga yansiba Segirinya personal assistant we amanyiddwa nga Alex Luwemba omu ku babadde mu ddwaliro nga bamujjanjaba yavaayo n'ategeeza ng'agamba bannange Segirinya at least agenza avumbavumba naye embeera si nnungi nnyo asobola okwogera asobola okulya ekitabaddeewo asobola okutambula asobola okutegeera abazze omulabako tie gundi azze naye luli tekyaliwo era agamba nti agenza afunamu enkyukakyuka ey'amaanyi ebyo nno yabyogera mwaka guwedde kati
kati ng'olwaleero we twogerera ebbanga eryo lyonna okuva omwaka oguwedde Segirinya twalinda tulabe wava mu ddwaliro, tulabe omusajja watubaddamu mu bulamu bwe buli bwe tubadde tumanyidde, banaye nga Segirinya tetumulabako. Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi yagendako mu ddwaliro n'akyalira ku Segirinya, naye era n'avaayo n'atutegeeza nti waakiri embeera egenze ekyukakyukamu okusinziira ku mbeera we yali. Wayita akabanga katono President w'ekibiina ekya National Unity Platform Segirinya kyalimu, era naye n'avaayo n'atutegeeza yali ava mu ggwanga erya United Kingdom n'ayitirako e Kenya n'agamba nina okugendako okulaba ku Segirinya Muhammad at least ndabe embeera mwali, era bwe yavaayo yajja n'ategeeza nti Segirinya embeera gy'alimu at least egenze tuzzaamu ko ku ssuubi nti ajja kuba atereera adde mu mbeera ye yennyini gy'alimu. Okukwata kwa Segirinya kuno kwalimu ebibuuzo bingi nnyo. Segirinya Muhammad yali musajja eyakawangulo akalulu akobwa MOP mu constituency okukiikirira constituency emanyiddwa nga Kawempe North. Segirinya Muhammad yali akoledde abantu be mu kaseera akatono ennyo, era olw'okuba nti yali akoze nnyo yali agenze mu ggwanga lya Netherlands kubeera nga asaka. Segirinya yali agenze mu Netherlands kubeera nga aleeta ebimu ku bimotoka ebizikiriza omuliro, ng'era okimanyi ebintu bye yali yatandise okukola byali bingi nnyo mu Kawempe North. Kati we yali agenze mu Netherlands okuleeta ebimotoka ebya fire brigade ebigenda okuba nga bizikiriza omuliro, Segirinya gye yafunira amawulire nti sebo bakutaddeko ekibaluwa kye bakuntumye ogenda kuba nga okwatibwa oluvannyuma lw'okuba nti wazuuliddwa nti gw'omu ku baatema ebijambiya abantu e Masaka, nti gw'omu ku baatematema abantu e Masaka. Segirinya n'agamba bannange, nze omuntu abeera e Kawempe nga ku buno obudde ndi Netherlands ate abantu nabatematema ddi, era nakola ntyo okugenda e Masaka okutematema abantu. Omusango ne bibanga ebyokusaaga. Segirinya bw'atyo n'akwatibwa n'atwalibwa mu kkomera. Segirinya bwe yatwalibwa mu kkomera teyatwalibwa yekka, baabatwala ne Alan Sewanyana, era bwe baatuuka mu kkomera embeera neeba nga si nnyangu nnyo. Segirinya Muhammad yatandikira mu kkomera okuvunda ebigere baamuleetanga mu kooti ng'embeera si nnungi, ne bijja nga bikula mpola mpola. Segirinya gye yabeera eyo n'afuna embeera etali ya bulijjo, nagamba ebifaananyi ebimu saagala bikulaga. Mu kkomera eyo Segirinya yazimba olubuto, we yava mu kkomera ng'agenze mu ddwaliro yazimba olubuto, bagenda okkizuula nga kirabika musajja wattu ayina obuzibu mu nsigo, naye ng'ekizibu ekyo Segirinya yategeeza nti waliwo obutwa obwamuweebwa ate bwamuweebwa ali mu kkomera, era ebyo bibimu ku byamuviirako embeera gy'alimu paka na kati olunaku olwaleero. Embeera ya Segirinya si nnungi, nze gano ge nkuwa, newankubadde nti ayimprovingamu naye embeera ye si nnungi. Si ye Segirinya gwe tumanyi, si ye Segirinya gwe tubadde tumanyidde bw'ayina okubeera, naye tulina kubeera nga tumusabira busabizi Segirinya Muhammad awone, akomewo bambi, abeere ng'aweereza abantu be, ate n'ekibiina ekya National Unity Platform kikkiriza nga yakiikirira abantu ba Kawempe North, kubanga bonna bamanyi, ffenna tumanyi, buli omu amanyi Segirinya kiki kye yali atandise okukola, nga ne manifesto ye yali agitambuza nga bwe yagisuubira, era yali ategeezezza nti mu myaka 2 gyokka ayagala abeere ng'ebintu bye yali asuubizza myaka 5 abimazeeyo, ate nga buli omu asobola okukiraba nti bwe kitera bwe kyali kitambudde. Red Zone TV kwoli njagala kubeera nga nkuleka, naye nga njagadde tuyitireko ko ku mbeera ya Segirinya tuleme kireka kigende bwe kityo. Segirinya bw'atyo bambi y'embeera gy'alimu, embeera si nnungi yadde akatono, naye at least amawulire agazaamu ku maanyi galaga gonna nti waakiri agenda asingako ko wabadde embeera gy'abaddemu. Jjukira nga bwe nkugambye nti waliwo yabeerera ng'azimbye olubuto, naye kati ebyo byonna bigenze biggwawo. Segirinya kati tumusabire busabizi abeere ng'atereera. Webale kubanga okyagubira Red Zone TV, oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kirira nsawo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kadeka notification abeere nga tomissinga nsonga yonna tuwuliziganye mu updates ezidda.